ekigambo kiteekeko ne underline ne kiwandike mu capital letters okisazeeko oki underlining. Discipline is paramount. No. Kakati olwo mba nategeka byaki. Yes, kufuna sente ate kakati ongambe nti ate kati mbyagala kusomera obutasukka lwa leero. Yes, come in. Mbyagala kusomera obutasukka lwa leero. Okay? Thank you. Mikulu Mbazira. Yes. Nsanso okulaba. Good morning, sir. Nabanja, Good morning. sit here. Have a seat. Thank you. Wasuza otya muzadde? Bulungi. Bulungi. Mujebaleko. Nawe jeba. Kale. Ate Nabanja nga muzze bulembwe. Nabanja oyo nsooka muloopa. Ali very stubborn nnyo ku ssomero. Very stubborn. Amagezi gaali baddemu. Are you stubborn? No, Daddy. N'ekyokubiri. Nakwata uniform n'engula uniform. Kati yine yuli. Omwana owange Nabanja abeera tyaga kamwendo kuliko Namaganda. Wow, come. Bazikyusa. Bo bennyini be bazikyusa. This is what? Namaganda. Eyo uniform gye Where's wafuna. your uniform? No, they stole it from the dormitory. Ndowooza owulidde. Headmaster. Teacher. Nabanja ni Namaganda bikwatagana. Wuuyo. Abo abaana bali nkugambye she's very stubborn. Uniform baziwanyisa kakati eyo eririddawa. So I told Metron, I don't know who stole it, but I told Metron about Wajjako mu ofisi yange wano n'oŋŋamba. No, I thought Metron had come and told you. Ekindeese kirala. Yes, kale muzadde. Naawe gyebaleko. Abaana bano mwabajjako sente z'okulambula. Yeah. Yes. Baganda bo baliwo ye. Where your sister and brother? Bali yali mu kirasi. Abaana era muze omanyi twasalawo ne tugamba egundi empapula tuziteremu ddala lumu nga tubawa sacula era empapula twazibaweereza. Era sente zange naziweereza dda z'abaana aba. Basatu benna mu ssomero. Webali muzadde. Omanyi kiba kibi nnyo omwana bw'atagenda ne banne mu kulambula. So kati bw'asigalira obwongo buba bwebaka naye bw'agenda ne banne obwongo bukola ki? Butambula. Ate kati abo abakulu balina comparison ze balina okukola ki? Ze balina okugendako agriculture, bagenda mu museum, bagenda mu Kasenyland site. So Wangande mulagawo. Daddy tugenda Nze mbeera n'amasuba. Freedom City. Nze mbeera n'amasuba. Yes. Nina edduuka ku Freedom City. Yes. Onangambye bagenda tugenda ku Freedom City. Omanyi kakati Freedom City eyo abaana bonna bayitirayo balabe eby'abaana bye bazannyisa balabe abaana kiba kirungi abaana ne bategeera. Wetusiiba. Bano basiiba. Kazi oliwa ninawe edduuka bano abaana mu batunda kati ate mujje mulambule ku Freedom City. Anti kakati olaba muzadde tekiina nsonga kubanga era bonna baba bayina tukole bati byeyife byala bagenda olambulamu bagende esente za Freedom City muzijjeko muzimpe. Ekyo tekisoboka. Manjako ebitwalo 88 ebitwalo byange 24. Anti kakati kuliko eza transport kuliko ez'okulambula. Eza Freedom City we basiiba nga bano tumanyi Freedom City. Njimanyi Daddy tubeerayo ne tugendayo ne. Kati mugenda olambula. Kakati mulekerawo okutubba. Ate kubabba kimuze mukulu enteekateeka y'essomero eba enteekateeka etya programu bwe yafuluma bwetu bwe yafuluma balina okugenda ku Freedom City okulambula. Mumpeza Freedom City ez'abaana basatu mitwalo ebiri gye mitwalo 6 ngende najjo. Ate gyaki kati kikyogera ku Freedom City tewali Daddy. kati kalenda bwe bayafuluma nti bonna balina okulambula era balina okutuukawo. Mulagawa tugenda Kasenyi ku Freedom City then ne ku BBS. nga gye nkola